gwasokere security soka kugwe kubanga era gwosoka okulya nze yingi tovula nti abantu ambagera batugamba ate golide olide kibumba ewakanga bali kumunyebwa golide kibumba ewakanga bali kumunyebwa nze yingi katukere mu restaurant ndye kibumba nakawunga yingi yakola abeka basobola okukola ki nako basobola okubeerawo sikonziba basobola okubeerawo abaana basome omukyala ayambale omulungi tukwaniriza ono ku BSTV programu yaffe ensonga bwetu tuterega ku nsonga ez'enjawulo zigenda maaso mu ggwanga amanya Omuliga Serubiri Godfrey Ntede Bubya wombo bwewunzika atogere ku bitambula amawulire agasookeddwamu byonna ge mawulire naffe agagudde ku kubumbuluka kw'ebisaaniiko sijja kubumbuluka kwa ttaka okumbuka kw'ebisaaniiko okw'ekiteezi okwaziisa abantu abasukka 30 kubanga otogera kati abakulu bagamba nti tuli mu bantu nga 39 naye bakyeyongera okubakyangula okuziikula kale kubenki mukadde waffe BK ku Kenya wali wano tunuzi wa nsonga wali ku Kenya BK sebo uli otya ndi taata uli awo kakati kitambula banaffe ab'ekiteezi otogera kati nga emiranga n'amazzi gakyayitima government byayogera bingi abakugu bavuddeyo omulodimya naye alina byayogera olowooza kanaaluzala kuba nti takali oba ebisaaniko bibuutikira abantu ab'ekiteezi wabulawo n'enkola ekolebwa etegereka eryawo tunya nadampinga site eryawo buli muntu byasanga byakola kakati kyannaku nnyo nja kusooka okusaasira baganda baffe bonna ababadde njege eyo ey'ekiteezi era Mukama Katonda abagenzi abalamuze ekisa ate bamulekwa bannamwandu bassemwandu baani bonna abasigaddewo ayongere okubagumya emitima ku nsonga eyo yennyini sitera nnyo kwagala nnyo bintu nze mu nkola yange gye nkolamu n'abasomesa bange abanjigiriza bonna bankugiranga nnyo nti weewalanga nnyo mu buweereza bwo okutambulira mu nkola ey'okwesongamu ennwe naye tunenya akati enkola ey'okwesongamu ennwe bwegwa mu kitundu oba bwegwa mu nsi oba bwegwa mu kampuni oba bwegwa mu gurupu y'abantu kikulaga nti teba yajja kukkiriza ki ajja kukkiriza nsobi ye kubanga kitwakirabirawo ddala mu lubereberye mu Bayibuli nti omwana w'omuntu bwe yagwa bwe baabuuza omukyala n'agamba nti musota ne babuuza omwami nti mukyala omwana w'omuntu buli lwakola ensobi takkiriza nti ensobi nze njikoze naye mu kino abantu abawutikiddwa ettaka babadde mu nsobi abakulembeze bekikwatako babadde mu nsobi semasobi ba service providers bano companies ezisomba ebisaaniiko ezo zikwata zitende zitwalayo bonna babadde mu nsobi kubanga babadde baddira balloon esobola okwakomodatinga ettampeko nga bagifukamu ekidomola. What do you expect? Ekifo kibadde kifunda ate nga tulina abakugu abamanyi ebyafaayo bya kasasiro. Tulina abakugu mu KCCA, tulina abakugu mu minisitule ya NEMA, buli wamu waliwo abakugu abo. Naye nti generation gye tulimu abantu betwandiise nga abakugu tebalaze bukugu bwabwe, wabula beba abantu boolaba nti essaawa eziwera 10 ez'olweggulo nga bagenda mu masawuna, bagenda mu maloogi, bagenda mu mabaala, bagenda ku mbizzi. Newabulwawo obudde obugenda okukola research, obugenda okusupervisinga n'ebiringa bwe bityo. Ku weekend ne badduka mu nnimiro zaabwe.
kakati ebizibu ebyekika bwe kityo ate nga basasulwa ssente w'omusolo ennyingi ennyo kizze kirabika kibadde kisuubirwa nga nabo bakimanyi kubanga mu byafaayo bya kasasiro atulika olwe emikka emingi ennyo egiba gimulimu bw'aba ateereddwa mu kifo ekimu ekifundwa n'ebiringa bwe bityo kubanga yeefumba kasasiro akola ennyanja bwe yeekenenula bw'ati n'atuuka wansi atuuka ku levo nga waggulu kasasiro wansi mazzi ekitegeeza ki nti asobola okutambula era kyovudula nti okugamba ku kutambula kwa kasasiro oyo abaddemu leeyaazi z'amazzi kakati omukka guli bwe gwepisse ne yeebika ate enkuba etonnya kubanga buli enkuba lwetonnya bwaba buli afuna ku bunnyogovu ye aleeta bugumu moisture aleeta bugumu lyerisitukayo kiki ekiddirira kubeerawo kulwanagana kwa mikka giri n'ebiringa bwe bityo kyaddiridde n'omulukuka abantu baffe ne bafa nga tuzzeeyo kuba bannayuganda olw'ebintu batayagala kuwulira nga batandika okuyiwa kasasiro mu kifo ekyo obungi bw'abantu si bwe bwali abantu baaliyo batono naye abantu olw'emirimu egizze gimalukawo ku kasasiro awo okumusengejja okukwata obucupa kuba waddewo n'abadde okugamba nti ebintu ebimu ebibadde bigenda eri engoye abantu baddemu nga bazooza wali emirimu gibadde mingi nnyo abantu babadde bangi nnyo mu kifo ekyo kati abantu abo basenga mu kifo ekyo naye nga n'ogufunda ogubadde guva mu kasasiro oyo nga tosobola kubeerawo omuntu omulamu era nga olina kyosuubira nti mudda nja kufuna ekimbe bwekiti nemekiti wennenyeza abo abeesenzezaayo oba abasenzeeyo mu bungi olw'emirimu egiva mu kasasiro oyo naye ne beerabira obulamu emirimu mingi nnyo waliwo n'amagi gano galaba agafudde amagi agafudde bwe gatuuka waliwo ate abaana abagajjamu ne bagakomyawo eno abakola keeki mu magi ago agafudde nkutidde ebizinensi eziri wali mpitirivu nnyo era abantu abafudde lwakuba ntikyagudde ku makya kibaggwa ku budde bwe buti oba okudda waggulu twandibadde tufiirwa ab'eŋŋanda zaffe oba abantu baffe abangi ennyo nnyini ddala naye katonda yayamba wadde waliwo tebyatambula bulungi nti ne kigwa ku ssaawa ez'okumakya ng'abakozi tebannaba kusembera nnyo naye mu kyokwesongamu enno meeya eyabadde agenzeyo okwogera yandibadde tayogera meeya wa Kampala omulodi era nze mugamba yandibadde tayogera yandibadde okwogera ng'abantu bamaze okufa kyabadde kiwa amakulu singa yayogera tebannaba kufa katuwuliriza sebawuliriza okulabula kwe gavumenti eyawakati bwangu ddala kasasiro tuwakyagenda kasasiro wajjudde nibagenda omuwuliriza omanyi wuliriza bino waliwo ebintu byetukola nga tubikola nga tubitaddemu ebyobufuzi ebyokusaagirira agamba newezimbira omukulembeze newezimbira mu nkola ey'obwa playboy nga ne bweyogera ensonga abantu balowooza naye nedda alabika ndowooza bya bufuzi alabika naye ndowooza akola ki asaaga ekintu eky'ensonga tosobola kumala kutugamba nti nayogerako nze n'ebiriga wawandiikira ani abadde atuuza enkuŋŋaana buli wiiki batuuza enkuŋŋaana za mirundi emeka Monday ne Friday n'endala ezisingako awo nkiiko mmeka zakubye ez'abakulembeze ez'okuleeta abakugu n'abasika n'abatwala ku kifo ekyo okubalaga nti abaaye kiriba ekiti oyo tumuveeko obunafu bwe bubaddewo nkulaze nti bano abantu abasenga okumpi babadde bakisuubira nabo era babadde bakimanyi kyekyo naye kanfananamuko omukulembeze w'eggwanga nga bwe yayogera nti guzimba otya ewantu woolabira ddala nti mukazi wange omwana wange omugenyi wange mukwano gwange tajja funirawo mirembe n'otwalawo ki obulamu gwasookebwako
nze ebibiina bye ntuddemu emirundi egisinga bibiina byakwerinda era nze bansomesa ne baŋŋamba nti gwasookerwako security esooka ku ggwe kubanga era gw'osooka okulya nze yingiri tovula nti abantu bambagenda batugamba ate olidde ekibumba ewaka bali kumunyeebwa olidde ekibumba ewaka bali kumunyeebwa nze yingiri katukire mu restaurant ndye ekibumba n'akawunga yingiri yakolaki abeeka basobole okukolaki basobole okubeerawo sikonziba basobole okubeerawo abaana basome omukyala ayambale n'ebiringa bwe bityo gwe bw'otuulira bw'oti nga toli muwadde nogaa nti olina byewagira wakubidde wayogedde eddanga okuba akalango nti gwe oliwenyamu yesu bw'olaba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alina kye tuyita political will okulaba nti no ebintu ebyo byasula bitereezebwa kati nga kakiteezi abaddeyo emyaka gyonna Museveni amaze emyaka gigenda mwana wano mu buyenza naye kiteezi tetulina tekakasasira wategeeka wali awo tetulina otekakasasira gwanga ddamba tulina abayigiriza tulina baki nga n'omukulembeze wali afugamu era mulonemuwa n'ebisanja naye ekyo tekirowoozebwangako tubene ekifo otuula ebisaaniiko kati muba mulowooza eggwanga mmwe nkubuuze ekibuuzo omuntu bw'afa ffe nga abakristaayo emoto yaffe ebeera ki oba bakkiriza omukkiriza moto yeebeera ki nga omuntu waafudde katonda oli musajja mulungi katonda yatuwa era yakola ki wuliriza katonda yatuwa era yakola ki era yatujjako mutunuulidde ennyo omwana watu Yoweri Kaguta Museveni nga buli kimu akituteereddewo ne tufuuka nga bali abalemwa ebbuzi okutuga nti lintunuulidde bataddewo ministries bataddewo local government units nyingi tulina bakansalazi tulina baloko leaders tulina LC1 tulina buli omu ku national cake eno oba ku ggwanga lino Uganda olina okucontributingako naffe kyetulowooza okimanyi kujjako kati Museveni buli kimu akituteereddewo tajja kuva eri kujja kulabira mu kiteezi musajja wattu wabula ira gisa aliyo pisa aliyo LC1 aliyo yalina okukola lipooti eyo obukiiko bwe butuula bo nga bo ne balaba nti kino ekintu kyabulabe ne basalawo ne bakimplementinga ne bakikolako kyekibaweesa omulimu ogwo ate gwe olwaleero Sserubiri n'obawa omusolo kubafuna obuki omusaala bannayuganda abalungi abatulaba nze ndeka tuyige mu bino babakuwa obuvunaanyizibwa mu buweereza bwonna ku kitebe kyonna twala obuvunaanyizibwa omulimu ogwo ogukole ng'obuweereza so si ng'omulimu kuba bonna kukola ng'omulimu ojja kutandika okutunuulira obudde essaawa ziweze 10 nfuluma office nfunamu ki bw'otutunulira ng'omulimu ne bubeera obuweereza abo abantu baffe tebandi tufuddeko abakola waliwo nabagaba gundi zino pulaani ez'okuzimba wali luddawa ng'ogaba abantu okuzimba okumpi ne Kasasiro ekigenda okuvaamu endwadde va ku kyokubumbulukuka omukulu afuga ffe abalemye okwefuga naye ate ye talemeddwa okwefuga okitegedde ffe tulemeddwa okwefuga era ekizibu kya Uganda si Museveni ekizibu kya Uganda si Uganda ekizibu kya Uganda si Katonda ekizibu kya Uganda ffe abalemeddwa okukola ki oba okimanyi nti nno oyinza okugendako mu ofiisi emu ey'obuvunaanyizibwa ya gavumenti n'olinda omukungu oyo n'atuuka ku ssaawa 5 n'atuuka ku ssaawa 5 6 7 8 n'agenda okulya n'akomawo ku 11 nga nona laputopu ye ne kooti n'agenda wiiki neggwako bw'atyo wiikendi anaagenda mu semina owulira akati oluvannyuma wuliriza naye nga ekigendero ekyamuweesa omulimu mu ofiisi eyo buweereza bo ne bagufuula omuki omulimu oba omugano okubba byebyaviddeko abantu baffe ab'ekiteezi okufa okimanyi nti no ne ssente ne ekalegi yali erina okugulibwa bw'ogenda ennyo mu ndagaano agavuddeyo kati si bye baagula
abaki abagula ekifo ekyo eka ziri 10 ziri meka zibagula asatu mu meka simanyi bikibi zibagula waawo si zibalina okugula omukulu nakola okitegeera omukulu anti gwe wuli anti ogenza omukulu nakolawo kigwakola ki muna Uganda kubanga bino ebyaleero nyina n'ensemene gitwabaddemu ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi era omuntu omu n'avayo n'agamba nti Museveni yekka alina okutuyamba tetusobola kweyamba. Can you imagine? Museveni yekka mbu yalina okutuyamba okulwanyisa enguzi tetusobola kweyamba. Naye olwaleero singa olaba nja kusanyukira nnyo kwa omwaka guno omuzira wange nfunyeyo omu mukyala wangadya oyo omukyala okitegeera olaba bebe yalopa baba wadde beyi wabadde batekesikwa bamasasi that is a minism awo twavaawo tekiba nkugambye nti Uganda yese etambulira ku nkola ey'amateeka babatadde ne babagamba mugende waka mulye emmere biwedde bakyali mukwere nnemba nagwo naye babadde exposed kintu ekikulu judgment verdict y'okubeera exposed esinga n'emyaka gye bayinza okubasalira babadde exposed nti bano babbi wadde bakada bannange wadde in the same party naye mwe buli bwanguziza ekiyita bubbi babadde babbi kaakati omukyala baba yavuddeyo twetaaga bakadazi bwe bati Munnayuganda nga bazze okugula ettaka lyo nga gavumenti yegenda okuligula ne bakusayiningisa miliyoni 100 ng'ogenda kufunako miliyoni 2 insist olukumi olwo lutwale lulwo oba si kyo waaba naye kyemukola nga musirika nga musirika omanyi bayita political will nkitegeera sa political will ebyaddala mu nteekateeka y'obukulembeze kukola ku top singa head aba ne mission egamba nti kinjagala kikolebwa